era ne baba briefinga kwebyo byagenze maaso n'okuba nti byabaddeyo wakati mu meeting eyabaddemu mu America. Jjukira nti bino byabadde byababiri tebirimu mu Isirayiri. Abayisirayiri amuli gategezza nti si basanyufu ne America. Si basanyufu na America. Okusooka Irani mwebyo batubuulidde byabaddeyo. Bagambye nti mu America yabategeezezza nti ekintu kino nkyetaaga mu bwangu nnyo. Mu bwangu bwa kika kya waggulu tukikole mangu. Abairani bategedde mu America nti abapapyo Kamala ndowooza aliko pressure y'omu Isirayiri. Ekyo Irani yakitubuulidde. Kati okusinza ku Isirayiri bagambye nti America yabamazeemu amaanyi. Bagambye nti omusajja batumazeemu amaanyi abo. Isirayiri yegamba nti mu nteeseganya ezabaddewo Irani bamumasajinga mu masajinzi. America nti olulimi lwakozesezza mu nteeseganya yabadde kibulamu nti yaganyu kambuwala omusajja nti yabadde ayina okumugamba ebyaddala nti nja kukuba singa toteesa. Kati okusinza ku Bayisirayiri bagambye nti toni ya America yabadde wansi nnyo. Beekalakasiza eno nti naye baatuuse mu by'okuteesa nga kibulamu. Okitegeera nti Isirayiri si mativu n'engeri America ajja kuttemu enteeseganya ezasookedde ddala. Egamba nti osajja baamukwasizza kyejo. Toni yaabwe erabika nga kyabuzeemu. Musajja mwadde mulina omunyigira wakati mu negotiation ezi. Then tugenda okuvaayo nga kkiriza ebyokuva ku nuclear waakiri abiveeko naye engeri gye mwamukuttemu Isirayiri agamba sirimu mativu. Donald Trump nabagamba nti oyinza okugamba nti yayogerera gavumenti ya America ayogera okukamala avuddeyo n'agamba nti decision coming very quickly. Agaye tusuubidde decision egenda kuba ejja mangu. Ku nsonga za Iran tetumanyi lwaki ayogedde decision nti egenda kujja mangu. Ayagala kuba oba egenda okuva mu kuteesa naye agambye decision egenda kuba ejja mangu. Egenda kuba ejja mangu ku nsonga z'eggwanga eritibwa erya Iran. Agenda nti tekigenda kutwala budde bagenda kuba basalawo mangu nnyo nnyini ddala. Tetumanyi okusalawo kw'Amerika kugenda kubeera kute naye nga Trump agambye nti kugenda kujja mangu nnyo oluvannyuma lw'okuba nti bateesezza abasajja bayitibwa ba Iran n'Abamerika. Kaakati embeera bwetyo abwegenda maaso n'okuleka nti etambula era bwetyo byatambudde. Mwebale nnyo okuleka nti mutuuliriza Pal FM ekkulira omuntu wa bulijjo. Kaakati no tugenda okulekera Iran obanga abasajja kye bakoze. Tugenda kulekera Russia kye bakoze eggwanga lya Kokobaana. Kati ate nga ne system yaabwe enkambwe ewanudde ennyonyi F16 bagiwanudde awo tudda naye nga Mandela Group of Companies banyene City Tire ne City Oil petrol stations okwetu